tusabe Mtukufu Katonda waffe osaanidde okutenderezebwa n'okwebazibwa olw'olunyo obw'omuntu obulaba n'obw'omu byokola tubitegeera naye tukwebaza tuze okuyiga ensonga lwaki bw'okolera ebirungi bwe tutyo kitwanguyira okuvaako ne tunoonya ebifaananyi ebyaffe otuyamba okubitegeera ebifaananyi ebiri mu bulamu bwaffe n'okubijjamu tubizikirize nga Musa bwe yazikiriza ennyana mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Twebaza abajja batugoberera mu byokuyiga ebifaanaganako bwe biti ate ne twongera okufunamu ennyo ku lw'obulamu bwaffe. Katugende butereevu ku kyokuyiga kyaffe kya lesson ye-11. Lesson eno yaweereddwa omutwe ogugamba nti okwonoona n'okuwolerezebwa. Okwonoona n'okuwolerezebwa. Wano ndabawo bw'otunuulira omutwe gwokka ndabawo okwesuulirayo ogwannagamba kubanga nja kwonoona kubanga nina agenda okumpolereza. Okwonoona n'okuwolerezebwa. Musumba kinyusi ki ekiri mu lesoni y'olunaku olwaleero? Mu Bayibuli mulimu essuula 2 ez'ennaku. Essuula eyokusatu ekitabo kya Lubereberye naye yandigiddeko omutwe ogugamba nti okwonoona okwasooka n'essuula eno ya 32 ekitabo kyakuva naye yannaku. Ekibifuula eby'ennaku bwe tutandikira ku ssuula eno eya 32 Musa amaze ennaku 4 taliiwo. Mu nnaku 4 abantu Mukama bamukulembeza bakyankalanye bakoze ennyana eya zaabu efuuse Katonda ebaze Emisiri gye baava. Tunoonya ensonga ki oluvannyuma lwa Katonda okukola ebitakoleka ebitalabikangako ebitaliddayo okulabikako mu nsi ebingi ebiyitiridde nga n'ebimu ku olwo lwe baakola ennyana byali bikyaliwo. Nsonga ki? Bukulembeze bubi. Bwe tumaliriza ekyo ne twebuuza ffe abatasinza ennyana za zaabu bifaananyi ki? Naffe eri ebifaananyi ebitutawanya ebiremedde mu bulamu nga ebifaananyi byalemera mu bulamu bwa Isirayiri. Lesoni yaffe eyaleero naye amawulire amalungi nti mu ssuula eyokusatu ey'Olubereberye ey'ennaku olw'okugwa kwa Adamu ne Kaawa twalabiramu ekisa kya Katonda ekitayogerekeka ng'asuubiza okwolwanirira intercession. Ne mu eno gyesimanyi nti ensonga tunazifuna ezimatiza lwaki baakikola. Ekisa kya Katonda ekitayogerekeka kirabikira mu myo ng'asonyiwa n'addaabulula n'alwanirira. Okay. Tugenda kuyigira wamu omulungi awuliriza fuba nnyo mu kadde k'amasimu tube nga tugabanirako awamu ffenna. Tweyanziza nnyo Musumba. Tugenda kutandikira mu kuva essuula 32 onnyo olusooka nga Musumba watugambye Musa amaze ennaku 4 ku lusozi Sinai. Abali eno be yaleka ku ground bosi ki ekigenda mu maaso. Awo abantu bwe baalaba Musa ng'aludde okukka okuva ku lusozi ne bakuŋŋaana eri Alooni ne bamugamba nti golokoka okutukolera Katonda abanatuweerezanga abanatukulembera nga kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi gy'agabadde. Tweyanziza nnyo mukadde okusinziira Musumba introduction gy'atukoledde
kati Musa yagenda ku lusozi resources teyagenda nazo ekire kyasigalawo empagi ey'omuliro yasigalawo ne koolwe maanu yatonya olwazi olw'amazzi teyagenda nalwo bubufunze buli kimu kyaliwo kye beetaaga naye ne bagamba aluddeyo tetumanyi na kyaliko nga musumba bwagambye ekibuzo kye twebuuza lwaki beerabira mangu Mukama byabakoledde ne basalawo bakole ennyana bakole Katonda ono ntandise na mukadde bakole bukatonda buno baali baagala kulaba Musa bo baali baagala kulaba mukulembeze waabwe yaba wadde emmere weeri neffe twagala kulaba mukulembeze waffe yatujja mu Misiri era n'okusinga ennyo tuyinza okitegeera kwali kwerabira tebategeera Katonda byabakolera waliwo ne mu biseera bino bwennyini Katonda watukolera ne tutafaayo kulowooza Katonda yatuwa okulowooza n'okufumiitiriza naye tobikozesa era osigalira awo mu bbanga wabale nnyo mukadde waliwo enjogera egamba nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye okumugjamu ekyalo kizibu walamu tulaba wano nga Katonda akulembedde abaana ba Isirayiri abajja e Misiri abajjayo e Misiri mu bunyage naye ate Misiri akyali mu birowoozo byabwe olwo Olumisiri lukyali mu bo bali mukulo era bagamba n'okugamba nti ono Musa ono tebalina nankolagana naye ono Musa ono yatujja e Misiri buli kiseera gye tuzze tulaba bo bajuliza Misiri omuntu yabajjayo dda naye mujuliza ennyama y'e Misiri mujuliza eby'e Misiri mujuliza byonna bya Misiri kwegamba Olumisiri luli muli Olumisiri gye baayigira bukatonda obulabikako balabako nga ne Falaawo omutwaliddemu Musa ndoza namuteeka mu kifaananyi kya Falaawo nabeera Katonda alabikako bwabulawo ebintu binatambula bitya nga Katonda abuzeewo tweyanziza twagala tulabe kuba abantu bano basazeewo bo bakole bukatonda bwe balabako kusinziira nga kye babadde balaba e Misiri buli bukatonda bubadde ne bwe babulabira ate Musa tebamulaba yagenda bugenzi tebamanyi naye twagala tulabe essula ey'okubiri tugenda tukyali mu kuva essula 32 tutandike ku lwokubiri paka ku lwokutaano tulabe kiki ekigenda mu maaso era mu lusoose mubaddemu ekigambo ekigamba nti otukolere bakatonda abanaatukulembera kubanga Musa oyo ye yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kyabadde Alooni n'abagamba nti mumenye ku mpeta eza zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala muzindeetere abantu bonna ne bamenya ku mpeta za zaabu eziri mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni n'agitoola mu ngalo zaabwe n'agiwumba n'ekyuma ekisala n'agifuula ennyana ensaanuuse ne boogera nti bano be bakatonda bo bwe Isirayiri abakujja mu nsi y'e Misiri Alooni bwe yalaba kugambye kukoma lwakuna Alooni bwe yalaba n'azimba ekyoto mu maaso gaayo Alooni n'alangirira n'ayogera nti enkya wanaabeerawo embaga eri Mukama tuyanziza nnyo mukyala Kabiito tuli ku Alooni ono bwe tusoma yakakibwa oba naye yakikola ng'alaba omusajja eyagenda takomawo n'akikola ng'asazeewo nga ye Alooni ono tumwogerako kisaawa zino mukadde watusomedde okutandikira eri ku lusooka bano bo baamusaba Katonda ye mangu nnyo obwongo ne bufumba nti resources zikola ki weeziri era na Katonda kikaaki gwe tunaakola ki gwe tunaakola eyo yali
magezi gani ga Alooni era n'abanga yeenyigiramu bulambalamba mu kukola Katonda ono ow'ennyana eya zaabu. Naye ekyewuunyisa nti Alooni ono yawangalako ne maama we ebbanga eriwera, naye Musa yabeera ne maama emyaka 12 gyokka. Naye ate influence ey'ekifo mwe yakulira e Misiri, Alooni gye yabeera ebbanga eddene, yamusigalamu nga Ssewankamba bw'atugambye nti Olumisiri lwamulimu kubanga eri gye yakulira. Era Katonda gwe yaleeta teyali strange, ng'Abayisirayiri bamutegeera bulungi. Misiri yakola ki? Yaliyo. So kyova olaba batulabula nti tumanyize abaana ekkuba ettuufu, naye bali babakaddiye tebalirivaamu. Musomba Kakema, tuli ku ndagaano eno ey'obufumbo. Katonda yakola obweyamo bwe nti bwe munaawulira eddoboozi lyange ne muŋŋondera, ngenda bafuula kino wammanga, ngenda bafuula ekintu kyange ekiganzi, special treasure, kingdom of priests, obwakabaka bw'abakabona, holy nation, eggwanga ettukuvu. Akoze obweyamo bwe, nabo ne baddamu nti byonna byoyogedde tunaabikolanga bwe tutyo. Ndowooza nga tulongerako nga Mukama ye mubeezi waffe. Ne tulaba nga nabo bakoze obweyamo, naye tulaba wano bwe bamala okukola obweyamo, Katonda abatutte ku reception ensanvu, n'Alooni ne Musa n'abaana ba Alooni bamaze n'okulya ekijjulo. Twalisuubidde nti Alooni ono afunye experience ne Katonda, teyali badde ng'akola ekintu kino, naye kizibu kya Alooni ono kyalina Musumba. Kyensooka okwebuuza, singa Musa ye yasigala, abantu bano bandize okumugamba bakolere Katonda. Sisuubira nti n'okutegana baalitawanyo okujja, bamulumbanga ku mazzi nga gabuze. Always something wrong with the character n'empisa za Alooni. Nze mu bingi nalowoozezza nti ebyo byonna byeyogeddeko ebyokumutwala n'alinnyako ku lusozi n'alya ku mmere ne Katonda, naye olw'okulya Mukama n'amugaa nti abo Alooni bazzeeyo eri wansi, gwe Musa jangu eno. Musa n'alinnya n'agenda ne Katonda n'amuwa ebipande by'amateeka n'abireeta. Mukama n'amugamba genda kako wansi ku lusozi zijje twogere ffenna, bampulire nga njogera naawe, bakusemu obwesige. Alooni ali awo awulira. Ndowooza bina ebyatuuka, Alooni ne bimuzimbya omutima, n'ayagala ekifo ekyo oba ebikole Katonda byakola ne ku Musa. N'ayagala yeesasuze. Si kwesasuza, nze lwaki tebampita? Yikambuuze babeera eyo nakwana boogera biki? Nze nsinga ne Musa obukulu. Era nze ffe twamuyamba no kyeba ndowooza nti yazimba omutima. Ndabira ku baana be, abaana be basajja bakulu bafuuzi bakabona, batuuka mu yeekaalu ne beeddiimira ebintu Musa bye yabalagira okukola, ng'abagamba nti omuliro mugujjanga wano. Ekitegeeza Alooni bwe yakayananga eka nga n'abaana bawulira, bwe yakolokotanga Musa nga n'abaana bawulira. Naye n'obujulizi obwokusatu, weesa ekiseera Alooni ng'egatta ne mwannyina Miriam ne memulugunyiza Musa. Katonda ayagala naye weka. Okwogera okwo kwamulumanga, fetagera naffe waliwo okuzimba omutima. Ekyokuna byenkuze ndaba mu buweereza, byenkuze ndaba ne mu kkanisa ya Katonda. Tulumagana obujja efubitizi, omuntu bwe limuyingiramu limukozesa ebikolobero ebitasoboka. Ekyo mmala galowooza nti Alooni waliwo ekikyamu ku mpisa ze. Bano abasajja baali bamumanyi, baasigala naye mu busibe nga Musa avuddeyo. Bamutegeera bulungi kyaba bajja gy'ali.
nayagala cheap popularity. Bamanyi obunafu bwe mu bukulembeze tuteekwa okutegeera kye tuli. Buli lw'ototegeera ky'oli mu bukulembeze etegeeza nti abantu b'okulembera bakuyiga okugenda okukkakkana nga bakukozesezza okusinziira ku ekyo ky'oli. Ensonga Musombe gy'adde ayogerako nti Musa tebandimulumbye ku nsonga eyo. Era tebamulumba ku nsonga y'abakatonda abo ebbanga lyonna, naye Alooni bamutegeera bulungi, yekkiriranya. Etegeeza mu bukulembeze oluusi wayogera ebingi akakolokota Musa tekali ne kayitamu ne bawulira. Musa Alooni yali afunye omukisa gw'okuwamba. Webale nnyo badda Misiri awambye. Tweyanza Musomba kituzayoko lesson gye twayigako. Musa bwe yawa ensonga okwewolereza the four excuse tuzijjukira bulungi ezo. Naye emu kwe yalimu yagamba nze simanyi kwogera. Mukama n'amuddamu nti manyi muganda wa Alooni amanyi okwogera. Nga kiringa ekiggwayo naye si gwe nonze, nze nonze ggwe. Kisooka okubanga ne mu nteekateeka Alooni ono mu plani teyaliimu, naye olw'okubanga Musa yagezaako okwewolereza Katonda n'ateekamu. Naye Alooni ono nga Musumba bw'atugambye n'afunamu Musumba akiyita professional rivalryism, okubanga mulimu okuvuganya. Misiri nze nayogeranga ne Falaawo, ono nga tamanyi kwogera, naye ate bwe tutuuka eri waggulu yayogera ne Katonda, nze tebantwala. Lwaki? Ekyo nakyo kisobola okubanga kijjamu mu buntu nga bwe tubeera, naye nga bwe tugambye awo nakkiriza n'akola Katonda ke bamugambye. Naye ne batugamba olunyiri lugambye tomorrow is the feast of the Lord. Bamaze okukola biri, naye n'abagamba ate enkya mweteeketeeke tugenda kukola omukolo ogwa Mukama. Si bujuuzi Lord si buvoozi. Njagala tandika ne Mwami Ssewankambwe ennyiriri ettaano ezo ze tusomye kyakuyiga kikyolabyemu ne mukyala Kabiito. Ebigambo bino nze nalabyemu nti ng'abakulembeze twetaaga okubeera abeegendereza ennyo nnyini ddala, nti enkolagana yaffe ne Katonda erina okubeera nga nnywevu, nga ne bye twagala okusalawo okukola twebuuza ku ye. Kituufu. Nti singa tekyali bwe kityo singa yagamba nti wayi bakulu munaye musooke mulindeko nimale okwebuuza oba kye muŋŋamba kinaasoboka ewa Bwanakuuba, nandisuubidde nti tebandimuddidde, bandyongedde mugatta ku Musa. Naye bwe abakulembeze twetaaga okubeera abeegendereza ennyo mu decisions ze twagala okukola oba ze tukola nga tuli mu bukulembeze. Mpozi nange kye neetwaliddemu nti Alooni we tumulaba wano ye mukulembeze ow'ekiseera, ate n'eri ku lusozi omu ku baagenda ng'ali mu kifo kya kabona omukulu, naye sitaani talina gw'atya, asobola okukozesa buli omu. Ekyange ngamba nti Alooni obuteebuuza kibi nnyo, kubanga Alooni yandibadde yeebuuza. Ninga yeebuuza kiki? Yandibadde yeebuuza ku Katonda by'akoze. Midda adde yamubuuze nti wamma Katonda tukole ekifaananyi. Kye ngamba ye yennyini okwebuuza okudda mu kwemabega. Katonda bw'abadde asse emmere, emmere yasse ne balya, amazzi ne banywa. Waliwo n'oluzzi lwe baayitako olw'Emeriba nga lulimu amazzi agakaawa. N'akwata Katonda n'alagira Musa n'ateekamu nti amazzi ne gawooma. Kakati abantu banno bamugamba nti baagala kudda wa Misiri. Mu ddungu gye badde Misiri, ani agenda okubawa emmere gye babadde bali eno? Ani agenda okubawa amazzi? Naye Musa mamanya Alooni teyeebuuza.
mu buteebuuza bwe ng'omukulembeze kubanga alina akakuku akatonotono kali ketwalabye kamuleetera obwongo okufa era abantu bangi ne olwaleero obwongo bufa olw'akakuku kaalina abala balina kakuku ku kanisa eno ey'Abadventist nga waliwo ye mukolo bugi nze bya kanisa n'okuvaako mbikoze eki bivuddeko n'agivaamu ate abalala n'agaana okugiyingira naye ng'alaba amazima gonna agalaba buki naye senga yaguma Mukama yandimulwaniridde Musomba twagala tulabe olunyiriri luno olw'omukaaga mukaddalo tusomere bulungi nalwo tulukwateko. Olw'omukaaga lwagambye ne bagolokoka enkya makya ne bawaayo ebiweebwayo ebyokwokya ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe abantu ne batuula okulya n'okunywa ne bagolokoka okuzannya. Musomba Kakemba ebiweebwayo bino babiwa Katonda Lord kuba olwokutaano Aloni abagambye nkya tomorrow is the feast of the Lord bwana kuwa oli gwe tumanyi kati bawadde ebiweebwayo babiwa God wa capital G oba buno obwabwe ate ne bamaliriza ne bazannya okuzannya mu Bible ezenjawulo kivunulwa mu ngeri za njawulo ne history y'omu waliwo Katonda gwe baasizanga mu Palestine mu Kanani Abamoabu Abamidiani abaki Katonda oyo nga Katonda wa luzaalo nga bamala okusinza n'okulya n'okunywa nga badda mu byobwenzi ebitagambika openly ebitaliko nankiso ng'enkoko nga n'obwenzi obwo kitundu ku kusinza ensinza eyo yajja erongoosebwa mpola eno mu Baruumi negibamu temple prostitutes ne ku mirimu gya Pawulo nga bwe bali naye mukuba akafaananyi bamaze okulya bawaddeyo ssaddaaka eri Katonda obaba sisuubira nti mu mutima bawa Katonda oli ow'omuggulu abantu abaalidde emmaanu ne bagwa mu lujja emisana ttuku ne bayenda nga bwe baagala naye nga kitundu ku kusinza omuntu bw'ova ku Katonda n'omussa ku bbali bw'ogwa there is no limit tewali kigerawo kyolulukeko. Ngenda kujja mukadde kubanga tulaba mulimu n'abo abalowooza nti basobola kikola naye ne beesanga nga bakikoze siwe kiri Musomba abasooka okwekanga naye gye baggwera eno nga babikoze bw'obadde onnyonnyola ogambye nti naffe leero tulina ebifaananyi era olwo bagamba ekyo Aloni kye baakola kibi nnyonnyo ffe tetusobola kikola naye njagala abali wano mututunnyonnyole bifaananyi ki bye tulina tusooke tunnyonnyole definition y'ekifaananyi idol then tulabe bifaananyi ki bye tulina naffe mu bulamu nga naffe bw'okitunuliramu naffe kitulidde bwe tunannyonnyola ekifaananyi n'awuliriza asobola okumanya nti nange nina ekifaananyi gundi mbadde simanyi kubanga bwe tugambye nti obeera n'ekifaananyi naye nga tumanyi nti kifaananyi mu bulamu bwo so Musomba Kakemba tugenda tandikirawo n'abalala lesson yagezezaako okunnyonnyola ekifaananyi mukyala Kabita batunnyonnyodde wano ku Tuesday nti bwe tokyukira ebifaananyi nti Abamisiri bwe baakyukira okusinza ebifaananyi Abayisirayiri baali ng'abeeganye kuba twasoma luli ku ndagaano Katonda gy'akola naffe kyali kikola kyakwegaana nkolagana naani na Katonda waabwe era baatunnyonnyodde ebika by'ebifaananyi omuli essente okwerowoozaako amalala essebo nsonyiwa ntabulimu Katonda twandisoose kwongerako kutaputa kifaananyi
ku Monday. Mukadde katusomerewo. Ekifaananyi ekyengeri yonna kikola ki? Awo kabatuddemu mukadde Kiwanuka. Okusinza kw'ebifaananyi kugaana okumanya Katonda. Okutegeera nti Katonda ye Katonda n'omuntu. Nti Katonda n'omuntu muntu. Abasinza ebifaananyi basangulawo omuwaatwa wakati wa Katonda n'omuntu nga bwe kiri mu Mubuulizi 5:2. Era amenyawo enkwatagana naye obanga kyalwatu kirabwa n'ayonka oba kiki ekisiddwa mu mutima. Okusinza ebifaananyi bumanya enkolagana, kumenya enkolagana wakati yaffe ne Mukama, era kutuusa wansi mu mpisa. Tekyewuunyisa nti emboozi eddako eraga ekyaddako olunaku olwaddako, oluvannyuma lw'okuwaayo sadaaka eri ekifaananyi ne batandika okusinza. Abantu boogi nnyo mu kukola ebifaananyi byabwe, era bakola ba Katonda baabwe ekibi ekimala, naye ate ne bagenda ne basinza ba Katonda abo omutonzi, ekifo kye ne kisibwamu ebintu daaki ebyonoona empisa n'okuddirira. N'olwekyo ssebo kituyizeewo ekifaananyi kitta enkolagana ne Katonda. Ekifaananyi kijja Katonda ku Namulondo ne kituulako. Mukama badda ku bbali gy'atasobola kukolera mu bulamu bwo. By'ogenda okukola bikwatagana na bifaananyi biri ebitudde ku ntebe, naye nga bimaze okutuulako omuntu bwe tuliko kkomo. N'olwekyo n'agambye nti eri ebifaananyi ebirabibwa n'omwana ayonka ekyakungulu, ofunda n'ekyo n'ebifaananyi ebisinga obubi kyekiri munda mu mutima. Mukyala Kabiito wabadde atusomedde awo, oba ne mu Luganda mukudde Kiwanuka abirina simanyi. Bigamba nti Katonda Tuesday, Katonda bw'ataba mu masekkati g'obulamu bwo, olwo nno ba Katonda abalala bajja kujjuza ekifo kye. Genda maaso. Bwe tutasanyukira na kuzimba kubeerawo kwa Katonda omulamu, tujja kusanyukira n'okwewonga eri ekintu oba omuntu omulala. Bwe tuwaanyisa mu kifo kya Kristo, ako kankanyonyole mu Katonda. Bali ekifaananyi kyali kintu, ennyana erabikako. Ffe ab'omulembe guno kiyinza okuba nga tekijja kulabikako fizikale, nga kintu oba muntu, naye nga kyekyafuuka Katonda. Genda mu maaso ssebo. Bwe tuwaanyisa mu kifo kya Kristo, biyinza okuba n'endabika ey'enjawulo. Gamba amalala bye tuwaanyisa mu kifo kya Kristo biyinza okuba n'endabika ey'enjawulo. Gamba amalala, okwefaako, ssente, obuyinza, ekikula ky'omuntu, bano kyayise sex, emmere, TV, ebiragalalagala, omwenge, ebirowoozo ebitali birongoofu. Ono yamuyise pornography. wano yabyawudde. Ebirowoozo ebitali birongoofu nga Yesu bwe yabyawula. Ne pornography, amasanyu, okukola emizannyo, family,
azeemu emizannyo gya video firimu okusaasaanya shopping gyoyita shopping ebirowoozo ebyobufuzi muziki nayaguze muziki ebifo position amanya obubonero n'ebirala olukalala terugwayo binza okufa tuli bayiiya era abatandisi mu kintu kino tuyinza okukyusa ekintu kyonna ekirungi era ekyamakulu mu kifaananyi okusinza ebifaananyi kwa mutawaana kubanga kukyusa obuntu bwaffe engeri gye tulowoozaamu bye twagala n'obulamu bwaffe obwa bulijjo bukyusa enfaanana yaffe era mu kifo ky'enkolagana enneesimbu ey'obuntu ne waddawo omuwulenge ogw'empuliziganya ogutaliimu makulu nti ku nkomerero tebisobola kutulokola ebyo kyagamba nyinza okuba n'ekifaananyi nga kya muntu atalinawo nti mulamu naye nga yali mu birowoozo byange mukwano gwange gwenjagala kyokka nga gwakola ekyo ate olina omuntu wo ali physical aliwo naye nga omukwano gwonna guli kuwoli atakola ki ataliiwo olwokubanga ono muteeka okukolagana naye wabeerawo enkolagana yemuwulenge agwise kiki muwulenge holo okuseka okutali kuseka okumwenyereketa okutali kumwenyereketa okukola ebyomukwano ebitali bya mukwano Katonda n'omuyita Katonda kitaffe omwagala Katonda wa Ibulayimu naye nga kiyita ku mumwa tekiri mu mutima ebifaananyi kyebikola ebyo mbadde nsaba bannaffe abatuwuliriza nga naffe ffennyini twetaddemu tuddemu tuyite mu lisiti eno abagina mu Luganda bagiyitemu mu Luganda ne mu Luzungu bagiyitemu olondobemu ebifaananyi ebikukwatako kubanga mu ebiri teri n'omukufu ayinza kuviiramu awo kituufu era nze mbadde ngenda kugamba naye kati obwo bwe bulamu bwe tutambuliramu tugenda kubeerawo tutya awatali ebyo lindirira olabe byaddirira eri abaalowooza bwe batyo ne bagamba tuyinza tutya okubeerawo nga tewaliwo Katonda wa nnyana tuyinza kubeerawo tutya nga tewali Katonda Musa ebyabatuukako bijja kuddamu ekibuuzo kyo ebyabatuukako kati katusomere 7 paka 8 okuva essula 32 Mukama n'agamba Musa nti genda oserengete kubanga abantu bwe wajja mu nsi y'e Misiri beeyonoonyesezza bakyami mangu ne bava mu kkubo linnabalagiro beekoledde ennyana ensaanuuse ne bagisinza ne bagiwa sadaaka ne boogera nti banno be bakatonda bo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti olwolumala mwami Ssewankambo Mukama agambye Musa nti genda oserengete kubanga abantu bo ng'alinga alaga nti Musa ono abantu ye yabajjawa e Misiri so ate nga bwe tuzze tusoma Mukama byonna ye yabikola yasindika ebibonyobonyo ye yayawula Red Sea lwaki Katonda ekifaananyi yejjamu n'agamba Musa serengeta abantu bo bakoze ennyana mwami Ssewankambo nge twatandise tusoma nga abaana ba Isirayiri bo boogera nga bagamba nti
ono Musa oyo yatujje Misiri nga nabo attachment gye balina ku tebagirina nnyo bulungi ku Musa oba ne ku Katonda bamulengeza bulengeza oyo Musa oyo yatujje Misiri naye takola ki taliiwo wano tulaba Katonda ng'agamba nti abantu anti nabo balinga abamweganye tuddayo ku kiri ekifaananyi ky'obufumbo twalayira ono n'agamba nti bwe munampuliriza bwe munagondera ebigambo byange mujja kubeera ekintu kyange ekiganzi nabo ne bagamba nti byonna byokoze ki byotugambye tunaakola ki tunaabikola wano tulaba nga bamenye endagaano eyo era ne Katonda referencing nga tayagala kubeera na attachment n'abantu bamweganye bamenye endagaano bo bennyini gye baayatula nti bajja kutuukiriza. Sebo yongerako na kano bwe bamenye endagaano baagamba batukolere bakatonda batulereyowa tebakola reference ku Katonda oli ono gwe baakola naye endagaano bamugiramu ddala kakati akozesa lulimi lwabwe amudivorcinga nga kibi era wano wali ekyama nti abasajja bano ekibuzo kigambye nti lwaki Katonda agamba Musa nti serengeta Musa afuuse gwe baatwalanga Katonda waabwe okuviira ddala ku luki ku lubereberye Katonda Musa bwe yaleetanga ebirowoozo ebigambo Katonda byamuwadde bo tebaatunuuliranga Katonda oli baatunuuliranga ani empagi ezaabakulemberanga bo batunuulira ani Musa era bwe bakola buli kye balowooza nti Musa yateekwa okukola ki yakitaddemu amaanyi n'olw'ensonga eyo okugenda okukakkana nga abasajja mu Katonda bw'agamba nti kkirira ogenda olaba abantu bo abamutuufu kubanga ekisooka Katonda takolagana na kiki na kibi abantu banno abawumbawumba abatuuse ku ekyo ekisinga okuba ekiki ekirungi akolagane nabo mu ngeri esinga obulungi naye bagaanyi tawaalirira naye akuvaako n'okuleka katoogaana katono nnyo kamukadde ako nze kyenyinza okwongerako nti abantu bano Musa Katonda okumugamba nti owaaye genda eri abantu bo baali mu lukiiko Katonda nga ali presenting eggulu n'obutuukirivu ne Musa nga ali presenting abantu bano abavudde ku mulamwa baalina okumugamba nti sebo sooka okole ki odde eri abo abantu abavudde ku butuukirivu kasita ova ku butuukirivu oba tokyali wa Katonda. Njagala tusome olw'omwenda n'olw'ekkumi nzire wa mukyala Kabiito mukadde katusomere tukyali mu kuva 3:2 olw'omwenda lugamba nti Mukama n'agamba Musa nti abantu bonna bano era laba be bantu abalina ensingo enkakanyavu kale kankano ndeka obusungu bwange bwake nnyo ku bo era mbazikirize era ndikufuula gwe gwange ddene. Mukyala Kabiito Mukama yali serious ng'abantu bano agenda kubazikiriza abamalebo ko we tusoma ku Katonda tayagala omuntu yadde n'ogwo omwonoonyi okuzikirira alwawo okusunguwala si bwe tuzenga tusoma wana ali serious agenda basaanyawo baveewo akole mu Muse eggwanga eddala. Mukyala Kabiito ekyamazima kye baali bakoze kinakuwaza naye Katonda ono bw'agamba Musa nti ndeka mbasaanyeewo baggweewo on the other hand alinga atadde Musa ono ku kigezo bali banvuddemu gwe kiri kitya kubeera bw'amugamba nti bali mbasaanyeewo ate waliwo akabembereza ku ludda olwa Musa nti naye gwe sigenda kuzikiriza nabaliwa nabali
so waliwo n'okulinda Musa kyaddamu alabe nti newanguliddeyo wakiri Musa nga bwe tulaba mukama waffe nga aba bonna bamukemerera naye ate omubbi ku musaalaba n'aga nti wammanze onzijukiranga n'aga nti era kale kwolwonoomu n'afa. Okay, twagala kwebaza olwekyo naye nze ate ke nayongedde okuyigamu nti Katonda acreatinga avenues oba ayongera okugaziya platform era afuneyo we mugambira ati naye nange nsonyiwa okitegeera ateekawo avenue ya Musa eno at least wabeewo abakola ki abamwetonda. Ekibi kyaziba abantu amaaso noyebuuza bagenda kusala batya ennyanja emyufu naye nga bo bagamba wa twagala ki nyana nkomyewo tweyanziza tulaba nti we tusembedde nga Katonda awadde Musa propose ensava agenda mukolamu eggwanga a great nation yeddala. Mukyala Kabiito abadde atunnyonnyodde nti Musa ono yali ku kigezo nga Katonda ayagala kulaba Musa bali bwe baba banvuddemu tebategeera karakita yange gw'ogitegeera. Twagala tulabe ku lw'e11 mpaka 13 ku verse 3:2 era 3:2 tulabe Mukyala Kabiito kyabadde annyonnyolako test eno yagiyita with flying colors oba teyagiyita. Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we n'ayogera nti Mukama kiki ekyasizza ennyo obusungu bwo ku bantu bo bwe wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono gwo ogw'obuyinza. Lwaki okwogeza Abamisiri nti yabagira ki mu obubi okubattira ku nsozi n'okubazikiriza okuva ku maaso g'ensi? Oleke obusungu bwo obukambwe ojjulukuke oleete obubi eri abantu. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ojjukire Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri abaweereza abo beweerayirira wekka n'obagamba nti ndyongereza ezzadde lyammwe ng'emmunyenye z'omu ggulu n'ensi eyo yonna gye njogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe abaligisikira emirembe gyonna. Mukama n'ajjulukuka n'aleka obubi bw'abadde ayogedde okubakola abantu be. Tuyanziza ndi wa Musumba Kakembo ofa alinga agiganye naye ng'ajjukiza Mukama n'amugamba ebisuubizo bye wakola ne Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. N'amugamba ekyokuyiba n'awulira batya abeeri nti bamulemeredde mu ddungu n'akola ki n'abatta n'abasaanya. Omusumba Musa ono kiki kyagezaako okuprotectinga, kiki kyalaga Mukama kyatunuza mu Mukama? Sisuubira nti Musa alowooza nti Mukama takimanyi. Naye kufaananako ne Ibulayimu yeebuuza nga baana beera ya 5 baana beera ya 2 kale 10. Simanyi bwe nnyinza kukinyonyola wabula bwewuunya Katonda ategeera byonna amanye biribaawo nga tebinnabaawo. Engeri gye yeesa ku levo ya Musa omuddu we ne babageininga ne balamuzaganya n'amuwuliriza n'akyusa. Neewuunya bwe yamugamba nti nviira mbatte nkukolemu. Musa bakugamba nti kale yandikoze atya. Naye ebyo sibimanyi, sibitegeera bulungi. Kyeneewuunya kyokka kiri kimu nti Katonda akkiriza omwonoonyi okusabira mwonoonyi munne. Mukama n'abaako kyakolawo olw'okusaba kuwono. Engeri ekikolamu sigitegeera kubanga Katonda yayagala abantu bonna balokoke. Katonda yafiirira abantu bonna, si Musa. Akati Musa alwanirira abantu oli beyapulaningira edda byonna byayagala bituukirireko. Kale yetulagira tusabirenga abantu abalala. Ffe tusabe busabi
oba bikyusa endowooza ya Katonda oba bikyusa ne pulaani ye naye tumanyi kubanga tusabira abantu Mukama n'abaako kyakolawo ezo zino tuziraba obukofe bwa kusaba neweebuuza nti senga saamusabirize yandimuwonyeza akati ebyo tetujja kubiddamu fenga byatugamba tusabe Musa bwe yasaba Mukama ne yejjulula naga nti sikyabase olwa Musa tweyanza kubanga we tulabye okusinziira ku ngeri gye batunnyonnyodde nti ne Musa okutuukawo waali amaze emyaka 4 nga Katonda amuyigiriza amuteekateeka abadde ne experience ne Katonda twayigako mu School of Desert Midian n'amukozesa okuwandiika ekitabo kya lubereberye ne Yobu kitegeeza experience gy'abadde naye yategeera karakita ya Katonda mu bufunze alinga agamba bali banaawulira batya ekifaananyi ky'Omukama nze kyemmanyi kigenda bali bajja kijja kufa ate nze nga nkitegeera bulala bambi Mukama Katonda tobasaanyaawo ng'alinga aprotecting Mukama Katonda ng'afuna akamwenyu ku mutima n'agamba ono awulira mwenyereketa muli onamanyi njagala tuwumbe ku bakadde kaweddeyo Musumba abadde akikoonyeko ekyesula 14 nti awo Katonda najjulukuka relented era tubadde tulowooza nga twebuuza oba Musa bye yayogera bye byakyusa Katonda ne tukola conclusion nga Musumba wagambye tetumanyi naye ffe kye tumanyi yatugamba tusabe gwe omuntu musabire ebyokkola bimulekere Katonda. Waliwo ne muganda waffe abuuziza ekibuuzo tetujja kutuukayo agambye nti Musa bwagamba atuuka wali n'agamba nti abali ku ludda lwange ku ludda lwa Katonda mudde ku sayidi eno muteeke ebitala byammwe ku bisambi byammwe. Musa yali takoze kibi ate nga yasoose kusaba Katonda nti tobazikiriza kakati nga n'ekibuuzo ekyo tekinnajja. Musa bwajja agenda okuvaayo yali alina ebipande bimeka? Bibiri eby'amateeka. Ne ku mateeka ago kwaliko etteeka yali amaze ku lusozi ennaku 40 teyabeerayo bubeezi ng'ali eyo atudde butuuzi. Katonda yali amuyigiriza okuyigiriza ng'amuyigiriza obukulu bw'amateeka gano n'okugateekesa mu ki munkola. Bwatuuka bwatunuulira bye yatunuulira obusungu ne bulinnya n'ebipande n'abikanyuga wansi ne bikola ki ne byatika. Obusungu obwo bwalinnya bwaleetera Musa ekizibu era kye kimu ekyokugamba Abaleevi nti mutunuulire kubanga ekibi kyasigala kitambula nga waliwo ebiraba bakyakola ebyensonyi mu mbeera yemu. Musa yeegayiridde Katonda alinga asonyiye naye obubi busigadde bukyakola ki bukyatambula. Ekibi ekyo kyandivuddewo kitya? Musa kyava agamba nti kale mubakole ki mubatte si lwa bubi naye lwa kibi ekyali. Badde nsaba ssebo obasomere n'olunyiriri olabi Musa neyabuuziza olabi n'abagamba nti ku 26 Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira n'ayogera nti buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna Abaleevi ne bakuŋŋaana gy'ali n'abagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti muteeke buli muntu ekitala kye ku kisambi kye muddiŋŋane mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna mutte buli muntu muganda we na buli muntu munne na buli muntu muliraanwa. Nze bagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama simanyi gye yayogerera. Musala tubuulira nti yaŋŋamba bw'ati baba naye bw'ati bw'ayogera nakyo kimala. Alina permission ey'okubatta ajjewo obubi. Ekyokubiri mulimu choice.
agambye nti abali ku ludda lwa Katonda mudde eno. Ekitegeeza wayinza n'okubaawo abeetaba mu kusaanuusa ennyana abakoze eki abagambye waaye kaagambye katudde eri abo baawona. It is about choices. Katonda afa omwesigwa tukwegayiridde jangu obeere naffe otukingiriza enkwe z'omulabe sitaani ez'okututwala mu kusinza ebitali ggwe n'okwonoona okugenza ewalayi Mukama otutaase olw'ekisa kyo tubeeremu abo b'onaatwala ng'okomyewo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.